nkyali ne Shadow Minister avunaanyizibwa ku byobulamu Dr. Timothy Batuwa era omubaka owa Jinja West mu Parliament. Atumulungula ku nsonga ez'enjawulo ku tteeka eryayisidwa Parliament yaffe olunaku olw'eggulo eriruŋŋamya okusimbuliza ebitundu by'omubiri n'okubigaba okubitereka n'okubitambuza ebintu we bityo. Honorable obadde okyalambulula ku nsonga y'abaana, waliwo n'ekintu ky'essaategedde bulungi mu tteeka eryayisiddwa olunaku olw'eggulo nga likugira omwana w'emyaka wakati we 18 n'agumu ng'akyali under care ey'aba guardians n'abazadde nga limukugira okubaako kyasalawo mu nsonga zino ez'okugaba ebitundu by'omubiri. Mulowooza nti mwana afuyiza etteeka erifuula omuntu ku myaka 18 okubanga akuze era asobola okwesalirawo, etteeka eryo mulowooza teribakwatireyo awamu mu tteeka lino lye mwayisizza? Etteeka twalirongoosezza lifaanane Uganda lireme kufaanana nsi ndala ezitali Uganda. Nga mu Uganda kye tumanyi nti abaana abali waggulu w'emyaka 18 naye nga bali wansi wa myaka 21 abasinga bakyasula ne bazadde baabwe. Abazadde bakyabalabirira mu byenjigiriza, abazadde bakyabalabirira mu byobujjanjabi, mu kulya, mu kwambala na buli kimu. Kakati ng'olabira ddala nti nadde constitution emutwala nti ali waggulu w'emyaka 18 asobola okwesalirawo, era nga bwe yeesalirawo okutaasa munywanyi we okudonatinga kidney agiwe friend, girlfriend oba mukwano gobaani, olabira ddala nti mu consent eyo omuzadde yandibadde aplayinga role, kubanga bw'aba amaze ogikola abeera vulnerable era obujjanjabi bw'aba yeetaaga omuzadde yaba akwata mu nsawo. So bwe kiri nti omuzadde yakwata mu nsawo era bwe kiri nti etteeka tudeliberatinga lya Uganda si lya kifo kirala ate nga tumanyi nti bino bye bituufu ebiri mu Uganda, kwegamba nti omwana wo takola decision eyo nga tokimanyiiko, era abaana abo bonna kijja kuba kikwata ku council okwebuuza ku bazadde oba nabo bakkirizaganya n'endowooza y'abaana ku donation. Okay, Dr. era njagala mu bufunzo olambulule ku nsonga y'ebibonerezo bino ebyateereddwawo okukangavula abantu emisango eginaabaka mu omuli okusibwa emyaka 12 n'okusingawo, ndabyemu engassi ey'obuwumbi obubiri. Bw'otunula Uganda yaffe eno abantu batono nnyo balubato, a very small percentage abasobola okwaffordinga obuwumbi obubiri. 2 billion is too much money. Olowooza nti engassi eyo teri waggulu nnyo? Okusookera ddala gundi emirimu gino egya organ donation and transplant ensi ezigezezaako okubikola kati nga mu Africa, Egypt, olabira ddala nti baava ku mulamwa ne mujjamu organ trafficking, ne mujjamu okusaddaaka abantu. So tuli kuyingira ekintu kye tutabangamu naye tukiyingidde tutya ate tukiyingidde tukyetaaga. So amaanyi n'eryanyi tulitadde ku bibonerezo, era bwe twatuuse ku mwana omuto nga tugamba nti takkirizibwa kudonatinga oba kubeera mu programu eyo unless mu extreme circumstances, era gundi line ya scrutiny n'abantu abeetaaga okwaprovinga nga mwe muli abazadde n'abalala ne council twakikoze nga biri tayasamu nga abiresa asinga just to discourage. Ebibonerezo bye twataddewo kati nga ku mwana oba kusaddaako omuntu omujjamu organ bifaanana n'oyo asse, tebyawukana na muntu asse omuntu kubanga birimu life imprisonment. Ebibonerezo ebirala, kategori endala ey'ebibonerezo ng'olina akamu ku kawaayiro mu tteeka eryo k'omenye, bw'obeera omuntu kinnoomu obonerezebwa n'engassi ya bubiri. Naye bw'obeera kampani kaŋŋambe ng'eddwaliro gye bakututte ne bakugjamu organs ezo, ab'eddwaliro babonerezebwa n'engassi ya buwumbi 10 oba okusibibwa emyaka 12. Kwegamba bino byonna bikoleddwa ku discouraging abantu kwonoona ekyandibadde ekirungi ekitaakiriza abo abatalina ssuubi nti bakyalina obudde ku nsi olwa organ okufa. Honorable, mwasazeewo mutya ku kusimbuliza ebitundu by'omubiri mu baana balina nalubiri oba sickle cells oba ne baana abalina obulwadde bwa bamuyita kansa w'omusaayi obwa leukemia? Tulina circumstances zetumanyi. Kakati bw'ogenda ku gundi bone marrow transplant, bw'otunuulira operation tebakozesa nakambe, ziba mpiso, bafumita bufumisi mpiso negenda munda mu ggumba ne basikamu omusokono, balina process gye baguyisaamu ne bagukuba
oyo omulwadde era omulwadde gye wandiise transplant nga tuli mu bya bone marrow ebanga kumukuba mpiso nga boolaba bwe bakuba empiso simanyi oba ddagala kyabawuliriza gye batera ngamba ate sunet kubanga manyi omusujja guli buli wamu so boolaba bwe bakukuba empiso ku mukono ekya bone marrow awo transplant eba ewedde bigamba bitwala butwazi bwa ddakiika ntono naye okupreparinga okufuna that kind of transplant kyekitwala obudde naye occasion y'okukubayo ntono so waliwo procedures entono nnyo kati nga skin okujja skin ku donor ekyo nakyo kyangu nnyo tekiri complicated ate tekyetaaga bintu bingi so waliwo bye tuyinza otandikirako naye newabaawo ebizibu kati mu tteeka lino twagambye nti no tulindeko emyaka 5 okutandika okufuna organs okuva ku bafu tugumiikirizemu emyaka 5 okufuna organs okuva ku bafu kubanga amazzi gano ge tuyingidde tetugategeera ate tweraliikiridde okuba nti no abantu bagudde ekabenje newotandika okuyira nti babajjeemu organs bano bakoze bati so etteeka liri kutandika oba programu etandika ku bantu abalamu anakkiriza ng'ali recorded nga bawandiise era ng'alina n'omukisa nti waba ayingira theatre ayinza n'okwekyusa n'agamba nali nakkiriza naye kati ŋŋaanye so tugenda tandikira ku balamu abali waggulu w'emyaka 18 abasobola okwesalirawo. Honorable twenzanye ekiseera kyotuwadde akadde ke katulidde empiiga ensonga zikyali nnyingi gyo Honorable zabadde alina okulambulula naye tugenda kubanga tumutaka tusoke tweyongereyo n'ensonga z'abannaffe abasiyova abakutuusaako akanyomero kaffe kano mu mawulire agabuutikidde akakungula ng'olunaku olwaleero omukugu akunnyonnyola ku ngeri gy'oteekateekamu ennimiro y'ennyaanya okusobola okuzifunamu nga bwe kisuubirwa. Kungula mu Agabuutikidde ne Silver Seed Uganda Limited emanyikiddwa ennyo nga East African Seed Uganda Limited ekutuusaako ensigo ez'embala ez'omulembe basange ku Bombo Road ku kyambuka ku Kawempe Muslim oba mu Container Village mu Farmers Mall Building omwaliro ogusooka edduuka namba ML3. Oluvannyuma lw'okwanjulira ekirime ky'ennyaanya ekimu ku biyinza okulimibwa mu kitundu kya sizoni ekisigaddeyo era omulimi n'ofunamu bulungi, Brian Mugagga omulimisa wa Silver Seeds akubuulira ku ngeri y'okuteekateekamu ennimiro. Okusinza ku Mugagga omulimi w'ennyaanya olina okwegendereza ettaka kw'olima ennyaanya era teweetantala okuziteeka wabadde ebirime bino wammanga okwewala endwadde n'obuwuka. Bwe tuba tuteekateeka ettaka tulikabala n'ekyosooka okutunuulira ewabadde lumonde omuganda, ewabadde entula, ewabadde bbiriŋŋanya, ewabadde ensujju, wootameroni oba kasooli tetuzzaawo nnyaanya olw'ensonga nti obulwadde n'ebiwuka ebirya ebirime byewammanga bisumbuwa nnyo ennyaanya. Atubulidde nti waliwo obulwadde obulina okusooka okugemebwa nga tonnaba na kusiga obwamotoka ng'olina okukabala obulungi ettaka n'okulikuba okumulunguka obulungi. Eddagala erisooka obbugema kika kya nnyaanya ky'onoonya. Ekika ky'ennyaanya ky'olonze kirina kuba nga kigumira obulwadde obwo. Ekyokubiri kuteekateeka ttaka ng'okabala bulungi ettaka eryo. So tugenda kukabala ettaka okukka wansi ekitundu kya fuuti n'okusoba ng'okka wansi okube bulungi amafunfu gwago gamulunguke. Lwaki gamulunguka? Nti ennyaanya zino zirina obulandira bwe tuyita fibrous roots oba obulandira obw'oluwuziwuzi bwe bulina okuliisa tebugenda kulya ku kifunfu gwekyo. Mugagga agamba nti okulima ennyaanya olina kutandikira mu kalimira katono oba nasale bedi nga zino zibeera za mirundi 2. Atubulidde nti nasale eya potting oba ey'omubuveera eyamba nnyo omulimi okukekkereza okukira ku ndala ezitera okwettanirwa abalimi. Nasale bedi tulina za bika 2. Tulina abakuba obuveera kye tuyita potting, ate tulina n'abakola nasale bedi zino eza bulijjo. Agenda okukola nasale bedi y'obupotting osevinga nnyo ssente kuba buli kasigo okateeka mu kaveera kaako era embala eba nnyangu nnyo okubala. Ayogedde ne ku ngeri gy'oteekateeka nasale bedi zino nga kyankizo nnyo okuziteeka mu bifo ebitali mu bisiikirize era watatuuka bisolo ebikuumibwa waka ate nga n'ettaka olimulungudde bulungi. Ng'omaze okugoberera ebyo byonna olina okubikako essubi okusobola okukola ebbugumu erimala ennyaanya zino okudda obulungi kyokka ng'olina n'ebirala by'osobola okweyambisa bw'oba tolina ssubi. Singa oba tosobola kukola ekyo ogenda kufuna essanja ekkalu oba ofune zino ekkutiya ze tuyita eza wuzi
osobola okufuna eyo n'ogibikkako buki bulungi. Tusuubira mu nnaku 4 obunyanya baffe obugenda kuba bumeze. Mu nnaku 4 zokka ennyaanya tuzisuubira okuba nga zitandise okudda era okuzibikkula. Olina okuzizimbira akatandaalo, okutangira amazzi n'omusana, okuzituukako obutereevu. Ku lunaku olw'omukaaga weeyambisa akabomba nga kano okufuuyira ennyaanya zino ezikyali ento okusobola okuzisimbuliza okuziza mu nnimiro ennene mu nnaku nga 15 oba 25. Tusuubira mu lunaku olw'omukaaga obunyaanya obwo bujja kuba bugumya ekimala era ojja kufuna akabomba nga buno wetuyita acid Bukedde. Kano kakuyambako okufuuyira ku nursery bed nga weetangira ebiwuka, weetangira ebirwadde, ate ng'ogimusaako tuyambako ennyaanya zaffe okukola ki? Okuvaayo nga za mutindo. Nga tezinnaweza nnaku 21 olina okutandika okufuuyira omuddo ogubeera gutandise okuzimiramu, okuzeewaza okugabana ebiriisa. Ogenda kukwata eddagala lya 2,4-D ogenda olifuuyire ku nnimiro eri gye wateekateeka ng'otta obwo obuddo bwonna obumereredde nga n'ensigo ziri ezitannavaayo ozeebasa, kuba ennyaanya zino engeri gye zikulira mu nnaku 65 tetwagala zibe na competition na muddo. Nga tugenda okusimbuliza ekinnya okisima bw'oti okusinziira ku mukugu ono era osooka ekigimusa n'ozzaako endokwa ng'obikkako mirandira gyokka ettaka. Tugenda kusima ekinnya kyaffe ekiweza ng'ekitundu kya 40. Tuteekeyo ekigimusa wansi tubikkeko inchi z'ettaka nga 2/3. Tuleete endokwa yaffe tugisimbeko. Kati endokwa yaffe bwe tugisimba tetugisimba yonna kubulirayo, tugisimbe gye tuyita shoot system oba emirandira we giri, ako kapaati akeeru. Buli lwegendanga ekula tugende nga twongerako ki ettaka mpola mpola paka lweguma. Ku mutendera guno okuzirabira n'okuzifuuyira ng'okozesa eddagala ery'enjawulo kyankizo nnyo okusobola okuzifunamu era nnyonnyodde ku ddagala ery'enjawulo erikozesebwa okusinziira ku bbanga lyazo. Era ddoozi y'omwana omuto ogiwa mwana muto gye tutandika nayo. Tutandika n'eddagala lye tuyita Euthane oba sikozeebu. Mugagga akkatiza nti omulimu w'ennyaanya olina okubeera ne nursery bed oyagala oba toyagala, era we tunaatandikira ku Lwokutaano olujja. Nti nursery bed etuyambako nnyo okulondamu obunyaanya obulamu bwe tulaba nti bunaakula, obunyaanya obutakonzibye. Buli Lwakutaano mu mawulire gano Agabuutikidde abasyoba seeds bakutuusaako kungula n'omanya engeri gy'oteekateekamu ebyobulimi. We tugendako mu nsiike y'ebyemizannyo, empaka z'eggwanga ez'omuzannyo ogwa golf eza Tusker Multi Uganda Open ez'omwaka guno zitongozeddwa ku Serena Golf Course ekigo. Ebyemizannyo mu Agabuutikidde. Kale akadde katuliride empiga tugenda kubanga tetusukka wano n'amawulire Agabuutikidde ku ssaawa 4 ojja kulaba agataliko nfufu gajja baamu bingi n'ensonga z'ebyemizannyo ezo bajja kwongera ozirambulula ku Bukedde TV1 ate ku Urban TV ku ssaawa 3 ojja kufuna the news mawulire mu lulimi Olungereza ate ku 105 Bukedde Fama Radio Embuutikizi ku ssaawa 2 waliyo agawano na walize Ismail Subuga atakumira mpera akunkumire.